tusooka nakukulisaayo muganda waffe kuliko ekkomera nasi komera obwo tebadde busibe kuliko okutiisibwa tobadde mukomera abasibe gye bali abasinga yemmwe oba mwe abandaba be basiba obwongo eri gye mbadde mu komito eri waabali abasalawo ababi akulaba n'agamba ono nga mutemyetemye bulungi ajja mu kaveera ka black gye wali eyo gowa common nuisance maama era gavumenti yaffe erina obuzibu bw'amaanyi okuddira omuntu nga nze n'onteeka mu musajja ng'alina madda nga 5 za kutta bantu kiba kinenemu ekyo n'onteeka nga ndi kumpi n'ennamba 2 wa Jamiru mukulu govunaana obuyeekera owanika kipande na flag oli kugwe bavunaana ogw'emmundu obuyeekera muri mu wodi yemu olowooza tunyumya mboozi ki birowoozo ki bye tusheyalinzaawo bwenkikubamu akafaanyi sami otiika kati oba otiika kati mbadde mu basajja abo RP wange abadde yatta abaana 6 nga yakkiriza omusango lwamutuzawo naga nabase lwa nsonga bweti ne bweti yatta abaana 4 yatta famire yonna wulira omutima ogwo wulira okusalawo okwo obuvumu abadde RP omanyi woova eno ng'olina madde nnyingi oba omusango gw'amaanyi eri era bakwamu ekitiibwa oba mukulu bagamba oyo kabejja mulala asalawo omulala abadde speso waffe yatta maama we kakati mbadde mu basajja abo ng'obadde wazibu nga bendimu tebasuubira kuddamu laba ku kitonde kikyala ne wamusanga asiyaga tojja jojja muwaabira asobola okukuba babatuma okunaaza abasibe abali obubi n'amunyigira mu kiyigo n'amukuba ku kisenge n'afa n'agamba okusumbukana naawe okunaaza lwaki sikutta ne batwala omulamu abo be mbaddemu ebyo byonna babadde babikola kunnumisa busibe kati nze nyinza oba nsinga Kyagulanyi obulumi nze sirinda Kyagulanyi kunnwanirira nsonga oba kuŋŋamba nze nsobola okusitukanga nze nsinga Kyagulanyi obulumi Kyagulanyi yalaba ku famire ye yasomako agenza oyingira ebyobufuzi ng'alina waali okyegedde nze musinga obulumi nze sirina kutuula ate Kyagulanyi kunnwanirira njagala kumanya wavuddeyo otya Balamu ajja minisita Balamu owabavubuka ajja ekitalya okukkiririzisa bano emisango nti babate kyekibayamba pulezidenti alinawo paddoni yaabwe paddoni kwe kusonyiwa kw'omukulembeze naye mukukkirize waliwo ko n'obuyambi obugenda okubaweebwa olukiiko nalulimu naawe walimu olwo owa common nuisance yegasse olwo bangasseeko kyanneewuunyisa nange nali awo nga mu lisiti 9 mpulira kati babasomi babaliiramu buli kimu babaga ssente weezi ezigenda obayambako naye muzisayini muzireekaane mu kkooti mukulembeze twaggwamu tetulina kadde tuweeyo entandikwa nga wolabye wasanya bye baakoze kati kyenva mbuuza Balamu naye nze nga muyisa omuntu omukyamu mu nsonga zino eno fayiro si yeeyange Balamu naye gwe Saamu nkuyise lwa nsonga gwalina okukkaatiriza ensonga y'abano ng'okozesa social media zo mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale
arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Okay. Prince Charles Drive naye kati twavaayo mwaddawa twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya mwebali kubanga mukubira video zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero ndi ne Sami the Might Family oba muyite Okanya Sam. Abadde omusibe ebbanga eriise asavinze paka ate we yateereddwa kati alya butaala. Nze nalese eritulira mu yuyu kyeki yuyu ziba swanyi ne bazikolera mu Uganda teyatika ne bagikube banga jjinja abasibe mwe baliira eba ya kirubaawo bumba baba gikola mu plastic naye omugumu ennyo nti okozeseeyo baba akusiba emyaka 5 inaliira mu eyo yuyu tugiyita yuyu ziri mukomera wokka sigira ho walala kati otuuka bagigabira nalese yange njozezza giterese yuyu yange tovaayo nayo ogirekayo era n'okusaana nayo wabweru musango muli abasibe mwe bali nalese njozezza nga gyeri olina wagiwanise wofuna woosula bakuwa bulangiti y'okwosula tugayita malaazi mu busibe era amalaazi gange gyegali kati nga ffe ababaddemu bakabuto tusobola okutumyako akaceere ebbali n'ofuna omunna akakufumbira mu kkomera kati nze mbadde nanfumbira era namuzeeyi wange ndabira bamuyita Senfuka era naye namugamba emmere esigaddewo lyako endala ogitereke kubanga we tulaga ate wo tusuubira okuddayo. Kambuuze ku bantu babuuzeeko kubanga omuntu wava mu kkomera bamunaaza eddagala esala tuba tukulisaayo kuba kukulisa n'okusabira okulaba nti toddayo kuba ekkomera libentana ya ku nsi naye gwe ogamba mbu nalese ebyange mbitegese nsuubira okuddayo kiba kirala. Kyo kituufu mu kkomera teryayagala kuddayo naye kati ekkomera lya buwaze Uganda tebatwalayo alina musango kati era okulinaaba n'obutalinaaba byebimu. Buuza ku bantu abanda bamanya n'eddoboozi yenze Ongamo Sam abasinga nno bamanyi Okanya Sam. Okanya Sam lya family. Okanya lya family. Gwani Ongamo Sam. Ongamo Sam. Lwaki okusalya Okanya lyokka? Anti Okanya lya family lya taata wange. Lyo pushinga. Lyempushinga njagala ekika ekyo engeri taata watasobola kuzaala baana bawera njagala nsoke nzimbe ekika kye deni Ongamo alijjo oba mutani wange yalizimba Ongamo naye alitandikira nze Okanya Sam CEO the Might Family. Abanji gwe mmanyi nga Sami eyasulawo the Might Family ate nga CEO. Nze kennyini era nze yagiwummuza ye kutandika nakwatagana ne munne ne batunda ekintu kyabwe ne kikwatayo ne batuuka ne bakirinnyako ne bagenda mu struggle. Kati abamu batandise okungeyeyo mbu activist abamu politician mu abamu be mwogera naye nze nawummulamu kiri nentandika ekirala. Sami ekituufu oli ki mu byobufuzi? Ndi muna Uganda tuyina ba activists tuyina
bafutu soja tuyina abantu nno bangi mu bika ebyenjawulo nze nakati nkyebuza Saamu agwawa nze oba abalwanirira eddembe bebayita baani human rights bwe babeera freedom fighter lwanirira eddembe lyo awoogwa abanja omugabo gwe abanja omusolo gwawa wengwa asigwa nti oba nine side nti oba ndi foot soja bani kati gwe mukunda babyenkola gwagenda mpa department kisinzira olunaku olwo olabisa otya ndabise ntya nvuddeyo ntya ng'ogamba Saamu agwa wano kati ate eggwanga lyaffe libaddemu bali tikaŋŋende nkoleyo ka vidiyo nefuula alwanirira abantu bampa obwa kansala miliyoni 3 omwezi zimmala era yajja luusi mubalabanga ne suuti kugeza nga bakagabo nga tamanyi na kwambala suuti bannansi ku musolo gwe muwa ne mugulira essuuti n'akola kinaabireka kati yeffe sawa zino bakawutu group nga toyina kyoluubirirwa toyina kyofiirwa notuuka mu kubonaabona okwo kwonna ne bakusiba naye ng'ekigendererwa nakati teri asobola kukimanya nti kyekino naye ekigendererwa weekiri mbakuba mu nsi ezimu nga si yaffe senga ensi yategeera lwaki nina ekigendererwa lwaki nkola bino naye kati kenfunye gwe nsobola okumenyerako nga tetunnatuuka waawo tusooka nakukulisaayo muganda waffe kuliko ekkomera nasi kkomera obwo tebadde busibe kuliko okutiisibwatiisibwa tobadde mu kkomera abasibe gye bali abasinga yemmwe oba mmwe abandaba be basiba obwongo naye eri lw'omanyi nti olw'omukaaga ngenda mu kkooti lw'olina essuubi nti looyawo agenda kukulaba abasibe abatuufu gye bali era nkusaba olitambulako n'obatuukamu mu makomera amaze emyaka nga 10 mu kkomera tamanyi lwalivaayo tamanyi lwe bali muyita gye bali abasibe abatuufu ffe tuba balambuzi era eri tetunyumya oba okuddaala myezi bwezi mwaka waliyo omusibe gwe naleseeyo agenda 2-3 yatandise okunoonya engoye zanaafulumiramu yafunyeeko mpale namulesa agigolodde 2-3 abaavaayo abaamala obusibe emyaka gibula 5 naye abumazzi era musanyufu atandise n'oggejja Dana embozi z'ekkomera nzibu embozi z'ekkomera ziba mpanvu tutandikire wali mu kukukwata mpozi bakukwata kugwaki bankwata kugwa kulaga butali bumativu oba gwe bayita ogw'okwekalakaasa okwekalakaasa okwo twali tukutuumye Anita Mastigo ku corruption oba enguzi egenda maaso mu ggwanga nakwatibwa n'abantu baali 105 104 baateebwa nga tebalina kakalu konna yadde beyiro nti oba ki ne bateebwa tebamalayo na mwezi mu kkomera naye nze nenkwatibwa ffenna fayiro baali balina givunaana public nuisance naye kati nze ne banjawulako ne yange ne bagituuma common nuisance public nuisance ne common nuisance kati sooka onjawulire common nuisance yaliwa kuba kati gwo badde omanyi omusango omutuufu gwali public nuisance ne common nuisance abasinga bagaba baguulidde nakunze tobiteekamu comedy sami omusango gwange gubadde common nuisance ensi yonna egumanya badde bagufollowinga nga gwe bakusomera common nuisance nti nze ndi common mu ekyo kyenkola nuisance okwefula ekitagasa kati ekyaddeyire nga kifuuse kya buli kaseera nti nze ne we banta leero ejja kiddamu common nuisance kyebadde banvunaana era ono record gwe wasoose ovunaanibwa nze yasoose ovunaanibwa omusango ogwo abalala bayinza okugwa mu ttuluba eryo nga woonaapangisa ennyumba n'owogganya wuufa olekaniza abantu n'owogganya kati zibaamu accounts olinza owogganyiza omuntu ng'omulwadde wa mutima n'afa bagukuvunaanako mu nuisance anti-murder okitegedde genda gubaamu accounts kati ogwange common nuisance bandinsibye eiza okuntereka
mu kkomera ly'abalwadde b'emitwe ku bibiri gavumenti nga tumuteresa emyaka 3 agenze mu rehab kubanga ekintu kye kyaddeire newe tumutalera agenda kukola ki kukiddamu okutaasa eggwanga katugira tukola ki tumutereka kye kyali ekigendererwa naye nga gunsinze bakusingisa ogwa common nuisance nedda bagumpa ne gutansinga senga ndi mu kkomera nga bakutereka kuba mu mateeka bakusiba emyezi 6 nga gukusinze ogwa common nuisance ng'ogwange gwe bakutereka oba n'owenda oba n'ogenda community service okulongosalongosaako mu kibuga kati ku guno gwe bakuteekako omazeeyo bbanga ki mazeeyo emyezi 5 emyezi 5 gino givudde ku kiki ekibadde kikeereyeseza process natuuka nensaba beyiro nekkirizibwa omulamuzi nansaba emitwalo 5 we yansaba emitwalo 5 nansaba abaneeyimirira omwali maama wange be nawaayo ne baganda bange kakati olwamala omulamuzi n'agamba byonna obireese kuba emitwalo 5 nagisasula naŋŋamba twagala paasipooti yo kati mbadde mu kkomera sokonzirire mu katono bakukola batya we bankwata ne bantwala nabeera ku CPS namalawo wiiki nnamba kuba bakwatira mu Kampala wakati mu mateeka nempisa mu ssaawa 24 ze nnina omala ku CPS nga okyali mukwate ne mmalawo wiiki nnamba nga tonagenda mu kooti sinagenda mu kooti awo wonna bumenyi bw'amateeka tekiriimu nenvaawo neŋŋenda ne bansindika eruzira nga siyise mu kooti wayitawo buyisi nga common nuisance nasinka bantwala mu kaluumu ng'omusajja atudde ne baŋŋamba ye mulamuzi mu kaluumu ke mu ofiisi ye ku CPS era ku CPS waliwo woofiisi kati nze okunzijjayo banteeka buteesi mu baasi okuva ku CPS saayita mu kooti otegeeza omusango bagukusomerawo ku CPS ku CPS n'oyitamu paka luzira olwo nga mu kugukusomera bakubuulidde nti ogenda malayo emyezi 5 baŋŋamba nze ennaku z'omwezi wa 19 ogw'omunaana namala wiikisi bampanga 2 bantwalanga 3 kitegeeza gw'obadde ovanga luzira nga bakuleeta ku CPS mbadde nvanga luzira mu kusooka luzira nagitambula emirundi 3 navaayo luzira ennaku z'omwezi nga 24 ogw'omunaana okuntwala ekitali kooti gye badde bakuleetamu Buganda Road ekulirwa Kayizi ogizemu emirundi 9 ku musango ogwo obadde ne balooya mbadde ne balooya aba human rights mbadde ne balooya Nuupu ng'ekitebe kyampa balooya omuli Sami Malende nemba ne looyo wa privacy owange owa famire tubadde tumufandinga ne mukazi wange nga famire nga fa bamwesasulira oyo ye tumutadde miliyoni 8 mu musango ogwo sente zigenze nnyingi kutambula kukola ki nemba ne balooya agola kitongole kiri nnyo ne ku Twitter kikulira Agatha balooya nga babadde bangi mu keesi etali naye gwa mu criminal ate badde criminal ebadde evunaanyizibwa ku human rights balooya bazze abamu nga basaba na kukolera bwereere kubanga ndaba balooya bookitaddemu bakigeza nnyo okusinga ate ky'oŋŋamba kye baakuvunaana kaakati ebyo byonna bikoleddwa lwa nsonga bannayuganda wenkwatibwa tebaasirika baakola ekisoboka nti firisami kati dimandi eyo gye baateekawo yeereetedde balooya okusituka n'ebitongole ebirala okuneegattako kubanga satta sabba wabula nali ngezaako kulwanirira ddembe lyange oba rights zange nga munnansi yeyo embeera mu kulwanirira eddembe eriyo abalinyirira eddembe ly'abalala nabye poliisi etera nokikozesa kwabo beekutte gwe mu kugenda okulaga obutali mu mativu mu speaker must go gwe wakola nteekateeka ki bakukwata okola ki exactly nawanika bendera ya Uganda ng'omunnayuganda nentambula nga siina kisi kyonna yadde ogezaako taataaganya ali ku bibye wabula nga mpandiise n'obubaka ku bipande
obulaga obutali bumativu era obwalika anita resigning corruption mu ggwanga esusse okitegedde free political prisoners n'ebirala ebyali ng'okuŋŋaanyiza gurupu y'abantu saakuŋŋaanya najjanga nze n'ensangayo bannange abalala nga nabo balina obulumi ng'obwange bano 1,000 abana bibana bala betwala bebakwata mu points ezenjawulo nga batuuka ku parliament weebale gwe n'osigalayo olw'ogwo omusango gw'otugambye common nuisance so weegutyo gukubeezezza ekitalya kati bansaba passport bampe beyiro ne mbagamba okusinziira ku musango ogunvunaanwa siina we mbawera passport era ne mbagamba passport sigirina omulamuzi n'alema naga mumuzzeeyo mujja mubuuza olwokubiri enzira ng'amanyi obusibe bunnumye ne mugamba era sigirina passport ng'olwo ki ekikugumya kuba mmanyi ekingumya nga mmanyi kyenkola kyonna nkikoze mu mateeka era nga mmanyi omusango ogunvunaana sirina wendekera passport 1 sina mulimu mu ggwanga ondabye mbadde ntambula butambuzi passport gye ntambuza kitegeeza ogenda kunto nteeke mu busibe nga sola na kufandinga yadde omwana wange okitegedde ne mbagamba senga natta oba nenyigira mu bubbi oba buki awo nsolo waayo passport yange nti kansolovinge nninde obujulizi era nagiganira nga nkimanyi newe nagenda ku hearing siina bujulizi nagiremera ate saakomaoko nentuma famire yange akatabo k'omusajja asinga obukoddo mu nsi yonna baakajja China nensoma ogaanira otya ebibyo era mbaddengayo ng'olunyega ku passport nga ogaanira otya ebibyo ke katabo ke wasoma nga we banyega ku passport era omulamuzi yakaja this guy has a passport konze olimba nze yagwa nembagamba mbakyuseemu bansabe yellow fever ye ya government ne passport yange muna Uganda nga tetunnayogera ku mboozi ya kkomera libadde litya njagala okusooka ombuulire gw'ataawaddeyo passport oba yagana owayo passport biki ebyakuyambye okuba nti bakuta ebyanyambye nakoze obusibe era nenzija nennemera ku nsonga nti siina passport omusango omulamuzi n'agulemererwa n'agamba oba toyina passport omulamuzi Kayizi n'akola ki n'agugoba omusango bagobye mugobe lindako Kayizi yagugobye naye ng'ali ku order oba eyo tetunnatuukayo njagala kumanya wavuddeyo otya kaakati Balamu ajja Minister Balamu owabavubuka ajja ekitalya okukkiririzisa bano emisango nti babate ekyo ekibayamba pulezidenti alinawo paddoni yaabwe paddoni kwe kusonyiwa kw'omukulembeze naye mukukkirize waliwo ko n'obuyambi obugenda okubaweebwa olukiiko nalulimu nawe walimu olwo owa common nuisance yegasseko olwo bangasseeko kyanneewuunyisa nange nali awo nga mu lisiti 2 mpulira kati babasomi babaliiramu buli kimu babaga ssente weezi ezigenda obayambako naye muzisayini muzireekaane mu kkooti mukulembeze twaggwamu tetulina kadde tuweeyo entandikwa nga wolabye wasanya bye baakoze kati kyenva mbuuza Balamu naye nze nga muyisa omuntu omukyamu mu nsonga zino eno fayiro si yeeyange Balamu naye gwe saamu nkuyise lwa nsonga gwalina okukkaatiriza ensonga y'abano ng'okozesa social media zo ekkomera togenda livaamu kati senga ogenda n'okozesa platform yo n'ogamba nti n'okwekalakasa tekwali kwa bannansi wabula kwali funded ekibiina ky'ebyobufuzi ng'era twaweebwa ssente okujja ku luguudo nga nze alina okukozesa following yange osatifyinge njogere nga woolaba ki ne bagamba abalirwa eddo bayinga ebintu bino mulimu ebibala eby'essente ebibala bwe biti era mugenda va mu busibe Minister Balamu yagamba Balamu yagamba mbira ne mu buwandiike nabisindikira Human Rights nembisindikira Daily Monitor era mu mbeera eyo Balamu yakola ki yagamba kyenva ngamba Balamu nze siina musango gunsibya
lwaki nvaayo ku bukwakkulizo obwo Balamu kyavanzaamu nga mpozi oli mu kooti ki konze ndi mu Buganda Road Kayizi yakuliko wa Masami n'akwata essimu naga musirikeemu n'akubira Kayizi omulamuzi Balamu nga yakubira omulamuzi ali ku musango gwa Kayizi nga we n'akubira lujja mwana mama oliwa basobola nga bamanyiga wanji minisita ogamba otya nti ndi omwana ono okanya Saamu ko omulamuzi okanya Saamu omwana oyo ensonga ze zitabuse banvuma ku Twitter lwaki tetumuwa beyiro ko Balamu naga linda kakyalina ebiragiro byaganyo tuukiriza nga minisita yagamba omulamuzi Kayizi akulira Buganda Road Kayizi kyava mudamu naga omwana oyo banvuma nnyo ku Twitter tugenda kukola tutya ko Balamu naga yiye engeri w'okikolamu mpaka bano abanupu we balivaayo era weegendeze bamaze kuvaayo nze okunta bano lwabatadde ne wayitawo bbanga kigokkuta wayiseewo nnaku zaweze nnya ne Sami ne bakuta nange ne banta kati zaabukako manyi nze mpangulukuka nenga Balamu soko olinde bwe mutyo mutuula muzigo ofiisi zammwe n'okuba bukubi simu ng'ayita munno genda ku kyenkya ng'oli ku bulamu bw'omuntu bw'otulugunya olw'okuba mulina obuyinza ne muga kati Balamu nze sigenda kusaavinga ndowooza zo era n'ekirala sigenda bawa passport njagala tugende ku earring baleeta obujulizi omusango gunsinge bansibe nkola obusibe nfulume ko Balamu naga okay kale tujja laba nagenda otuuke wa Kayizi ku Lwokubiri Kayizi yakwata bukwasirwedi n'asayininga n'agoba omusango ne bagutwala mu kooti tu mulamuzi wa kooti tu naga waayi kati febe mubaleetedde ebyo nange nedda n'agugaana kooti firi n'egugaana owa kooti 4 naga bane ngenda muki ngenda kuwummulamu ne bagusindika mu kooti 5 oli tugamba ki kooti 5 nempa omwezi mulamba ku limandi nega fayiro bakagireeta dayo twetegereze nenkomawo ne bangamba kati gutuuse ku earring omusango ne baleeta abanumiriza abasirikale abankwata bana era balooya be banyambye okuva mu nsonga eno babuuzizza abasirikale ebibuuzo ne bababuuza twagala mutubuulire okanya Saamu mu kumukwata mwamukwata lwaki nti yagezaako okutaataganya eddembe ly'abantu ne bababuuza mulinayo omuntu yenna yalipotinga ku poliisi nti ataataganyiza eddembe lye nti nedda yalina ekisi kyonna nti nedda kiri mu mateeka ga Uganda omuntu okulaga obutali bumativu ko bali mpozi ng'afunye eki oda okuva omukulu wa poliisi okyegedde naga naye nga naye Munnayuganda nti ye agifune ku muwa poliisi ng'agenda kwemulugunya kuwa poliisi olaba kisoboka kiba kizibumu mwamusanga naki nti na bendera ya Uganda yokka nti ye talina yadde omusigale gwe yakwata ettayi nti yadde gwe yakuba mbu yali abuuka kabangalinga dduka ne mumukwata nti ye pozi wali ogibuukako nali ngibuukako nene nyimirira bwe nti nali nsobola okubulawo nene ngamba we naabulawo ku bigambo ebyogerebwa tebagaye nti nkwasizza abaana bano nenguma nengamba ekijja kikole eki kijje kati mu mbeera yonna omulamuzi we yampa ebbanga naye n'amala n'angamba kati ddayo eyalinga ewedde komawo ku defense kumbe batwaliriza liri bbanga mpaka abanupu we banaba bata nze we nakitegeera kati we baabata eyabadde akomyewo ku defense omulamuzi n'asoma omusango gwonna nga tegulina bujulizi okuva we gwawaabibwa n'asayininga n'agamba omusango gw'okanya Saamu gugobeddwa era n'alagira bampe ssente zange eza beyiro ze nasasula $5,000 tebannaginziriza era ngenda kugibanja beyiro application fee n'alagira bagimpe kati yo kyagibanja ate nkyagibanga ngenda kubalumba
Nasoose genda ku CPS banja sawa yange. Bagikuwadde? Yino ekikati. Silver original njibalekere. Wayina ebintu bibbe. Nalina n'emigugu egimu nasanzeyo ebiri naye bagimpadde. Kati ngenda ne ssente zawe zibanja. Bajja zikuwa. Bajja zimpa kiri mu mateeka. Oli mugumu. N'obugumu wandibutadde ebbali. Manyi kyenkola ng'omuntu. Omanyi bumanya. Ndi mu myaka egikola ensobi ate nsobola okwewala ensobi. Kati kyova olaba mu mbeera yonna batetenkanyiza bantwalako gye nsula. Bakoleyo saaki nga bino bye bateekateeka ku baakireewo baani. Nga bakakwata. Kumbe nze bwe nali nvaayo ne nteekayo looya nga gyasiiba gyasula. Looya wo. Wa famire. Nga bino byonna ebyambalo byammwe abiggyeewo kuba nabyo bibatwaza. Ebyambalo byaffe. Ebyo ne bwe byandibadde ebyo byonna si bya poliisi. Ebyo byonna tebiri mu mateeka. Era bye basiba babasibira bwereere. Ku byambalo? Ate ebyambalo oli olabyeko omusirikale oba wa security oba ow'amagye ayambala eya red. Baleeti. Byonna biri mu mateeka. Nze obuvumu bw'oliko wano wonna wano mu kusaba beyiro wano leeta passport kkiriza kino bananafuye dda kati ntuuka eruzira banyingiza mu kye bayita komito mwe basibira ab'emisango emingi awo wonna kunnumya busibe komito watuuka nembeera mu komito era balaba nnyo programu yabo mu komito bakolamu omulimu balina aka TV mu komito mbatumiddeko bane basibe bannange obusibe buggwa obusibe tobuteeka mu bwongo wabula bukozese bwongo nga we nabadde omusibe nga ggwe era we bugenda okukya nga naawe oli wabweru baganda bange kyenyinza obagumya kyokka bakulaba baagala nnyo programu abo mu komito mbabuuzaako ani awo Katikkiro mbadde mu etu Kiyimba nkubuuzaako Kiyimba odirida yabadde odirida wange yabakulira awo abamanyi okukwata limooti ati n'agamba kubeera awo yampeerawo ne iCommand we natuuka lwennyini nampa ekifo kwa iCommand okusula kwa iCommand naliyeni skini teyagirabyeko iCommand maama n'ababaka tebagirabako kati kali akalike nakolaako nga mbuuka ku gundi bo baalabira ddala omuntu abalwanira nga muvumu era eri mbadde envimba beekolamu omulimu ne neebakirawo kwa iCommand ogye bakakoote kubanga musibo mazeeyo emyaka ng'ebiri iCommand guba mu faliso gwekka nga guli ku kisenge obera iCommand oba mukulu muli gwe wakituukako ekyo ekitiibwa mu lunaku lumu aba tebakituukako abasibe be beekolamu omulimu ekitegeeza mu kyoggwe enviiri zokka ze baasalako ku lunaku olusooka kati ate n'enviiri baazisala mu kkomera nga maze wiikisi 2 abali eruzira banjulira lindako mbadde mmanyi oluba okusemberera omulyango gw'ekkomera kati eri gye mbadde mu komito eri waabali abaasalawo ababi akulaba n'agamba ono nga mutemyetemye bulungi ajja mu kaveera ka black gye wali eyo gowa common new sense maama era gavumenti yaffe erina obuzibu bw'amaanyi okuddira omuntu nga nze n'onteeka mu musajja ng'ayina madda nga 5 zakutta bantu kiba kinenemu ekyo n'onteeka nga ndi kumpi ne namba 2 wa Jamiru mukulu govunaana obuyeekera oloza owanika kipande na flag oli kugwe bavunaana ogw'emmundu obuyeekera muli mu wodi yemu olowooza tunyumya mboozi ki birowoozo ki bye tusheyalinze awo gwe nkikubamu akafaanyi sami otiika kati oba otiika kati mbadde mu basajja abo RP wange abadde yatta abaana 6 nga yakkiriza omusango lwamutuuzawo naga nabase lwa nsonga bweti ne bweti yatta abaana 4 yatta famire yonna wulira omutima ogwo wulira okusalawo okwo obuvumu yabadde RP omanyi woova eno ng'olina madde ennyingi oba omusango ogw'amaanyi eri era bakuwamu ekitiibwa oba mukulu bagamba oyo kabejja mulala asalawo omulala abadde sipeeso waffe yatta maama we kakati mbadde mu basajja abo obadde wazibu nga bendimu tebasuubira kuddamu laba ku kitonde kikyala ne wamusanga asiyaga tojja jojja muwaabira asobola okukuba babatuma okunaaza abasibe abali obubi n'amunyigira mu kiyigo n'amukuba ku kisenge n'afa
nagamba okusumbukana naawe okunaza lwaki sikutta ne batwala omulamba Sami gy'obadde abo bembaddemu ebyo byonna babadde babikola kunnumisa busibe ng'era bamanyi we naatuuka ngenda kubawa passport bantemeko amagulu era banzikize Sami ng'obadde wazibu nnyo nze mkozi obuse mbadde mu kkomera munda naye munda jjukira mulimu ekkomera kati nze obusebe bwonna bukoledde mu kkomera ekitaala gye mbadde babadde bagoba abasibe essaawa 10 nze nfuluma lwaggulo saa 10 n'emu ne ntulayo eddakiika 4 wabweru ne nnyingira ebbanga lyonna bwe ntyo wenkozeemu obusibe obwo emyezi egyo gyonna gy'omala nga bantwitingira ddala ng'omuyeekera kuba babagamba nze yateekateeka okwekalakaasa okwo nava n'ekibinja ky'abajjenze Kenya kubanga nzijukira wamma wali wakava e Kenya ng'olabikidde mu kwekalakaasa kw'e Kenya weebale Sami e Kenya watuuka otya e Kenya ku bajjenzi 10 abasooka ffe wano mu Uganda bajjenzi oba bayita mutango abewaayo kuba omutango ku buli kimu abakkiriza nti buli kintu kya price kyanyanguyira okwegatta ku jjenzi lwa nsonga nze nkuze manye eddembe tebalisaba sinze baana bano abagamba taatanguliraayo paani anze ku myaka 9 nali nenoonyeza paani kati nkuze manyi tebakubegera ddembe okola otya olyesabira ate nakabuli eddembe libanjibwa oyo anyigirizibwa oba tonyigirizibwa tobanja ddembe kati gwe atali munnakenya omunayuganda ensonga z'e Kenya zikwatirako wano okutuuka okuyiwawo omubiri abannayuganda bayitirivu bali Kenya baganda baffe bannakenya bayitirivu bali wano katabo butabo passport na lulimi bye bitwawula naye omusaayi gwe gumu na buli kimu waliyo bannayuganda abasuubula ebintu e Kenya ng'omusolo gusavinga Uganda wano n'omukago gwe tulimu East Africa weebale kati ate nagende Kenya okulaga bannayuganda nti nammwe musobola era ne mbakwatira vidiyo njirina ne njibalaga ne mbagamba bano abaana abattiddwa bali mu 2 amawulire tegagenda bibalaga nze nabalaga emirambo n'entaana ne mbagamba n'abaana abafudde guno gwe mutango kweyo bbiru ebadde eyisiddwa ebadde egenda onyigiriza munnansi neffe we tuneebeeramu biri nti tutya okufa bino bya abaabali be bamenyedde amayumba abyaffe bya mu kikuubo musolo ebyo ebyokugamba nti ebyo bibyo ebyomusawo abanja musomesa abanja bye bitutadde mu mbeera eno era gavumenti eraga tuli bamativu nnyo ku bitukolwako Sami wentunuulira events zenkulabiddemu twali mu kaseera akazibu mu Lubigi nga bamenya ennyumba z'abatuuze baawo nenkulaba ku ground nentunuulira ebiseera ebyali ebizibu nga nuupu etalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nenkulaba ku ground oluusi n'oba tuli mu ggwanga nkulaba mu bifaananyi nzija e Kenya nenkulaba ku bya speaker nenkulaba gwani akutumanga oluusi ne ku kibiina kyo subscribingako oba Principal Bobi Wine nga tanayogera ku nsonga gwe n'oba ng'ogyetaddemu kati nze nyinza oba nsinga Kyagulanyi obulumi nze sirinda Kyagulanyi kunnwanirira nsonga oba kuŋŋamba nze nsobola okusitukanga nze nsinga Kyagulanyi obulumi Kyagulanyi yalaba ku famire ye yasomako agenza oyingira ebyobufuzi ng'alina waali okyegedde nze musinga obulumi nze sirina kutuula ate Kyagulanyi kunnwanirira anti setup yaffe erimu tubeera ne baliida kati olwayo tuyina leader wa opposition ne tubeera ne ayina ekibiina ekirina abaka abangi mu opposition that is Bobi Wine nti ebise bizinga tulinda tuwulire agamba ki ensonga anti nze nino yiwawo omubiri ye nankiikirira kati nze ninalwanirirayo omu yajja alwanira emiliyoni endala 45 ze tulina kati nze saa zino wemba nzikiririza mu Kyagulanyi sinze kunnwanirira ninakwegatta naye tugguse ekintu kino ebimu kitegeeza nsobola okukola ekimugattako so ekimutoolako senga ndi waneeno ndi mukuba nsobiize nga neerabidde nti Kyagulanyi omanyi batugamba mbu Kyagulanyi atusibisa nze we bankwata bantwala ku CPS tebantwala magere bakutwala mu kaduukulu era waaliyo ba OC gavumenti eno ye bafandinga ba government
nenvaawo nengenda ku prison saagenda kuwanula Love Beach ebusaabala ewa Bobi Wine no okitegedde yes. Era mbaddeyo nga gavumenti yekola ki fayiro zange gavumenti yezikola ki betuwa omusolo siguwa Kyagulanyi okitegedde kolaba bulungi nembeera ekitalya saabadde kavule ku kitebe Kyagulanyi yabadde na waddembe okuneegaana era nasanyuka nnyo nga ze nandabako yajja n'akulaba yandaba ku Sande ku Lwokubiri ne bamukuba ekigere yandaba ku Mande ku Lwokubiri ne bamukuba ekigere yali ava kulaba nze era ne posti n'agiteekayo nali ndina ku buugi nga sirina kye mmanyi bagenda okumpita mu bagenyi abazze ng'atudde wali olwava mu kkomera enkeera n'akyalira munnamateeka ne bamukuba yali azze kulaba okanya yatuuka ne bamugamba togenda kulaba basibe bonna yali azze kulaba ababe bali 27 be bakwata ku byobufuzi bamaze emyaka ena regimu ya Olivia bana abamu ku be batadde nga azze nakulaba beefudisi ne bamugamba babasibe ogenda labako ekinene nnyo 6 abo be bagenda owa bannaabwe message londamu amannya g'oyagala okanya Saamu yali wandiika ku nnamba 1 ne nnamba 2 naga okanya Saamu yabasooka nze bankima gye nali kuba nali sifuluma baŋŋamba oyina omugenyi nga n'olunaku olusisuubira nze famire yatezeeko mu kkomera kunnambula famire teze tewawadde alinyayo nze kugambye bino ebintu byendi byangobako n'emikwano sina muntu annambudde okuleka Kyagulanyi nze nga nze maye ebintu mbitya kati gwe nga woobitya n'abalala we babitya nali yagadde nnyo okula era obusibe buno mbukoze mukye neebaliza Katonda nti yampa omukazi omugumu omukyalawo mukazi wa Christine mugumu nnyo 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 tali mukigamba nti bino byesonyiwe talina takubuuzaako nti tufunira kuba basinga bonna tubalabe nga wajja ayagala woofiisi ku bwa kansala nga wagambye waliwo ayagala oba MP n'asooka yiwawo mu byatoke mu ofiisi kali mukazi wawe mukazi eyasoma ebitabo bye mukazi akoze ku mirimu gye naye mu kusoma naye yalina ekirowoozo ng'ayagala saavinga ggwanga lye mu kusoma kwe naye ye famire ya mukazi wange be bantu abaagenda ku mulembe gw'Obote Museveni be yateekako ne sanction mwe temudda mu Uganda abaana babazaaliddeeyo tebamanyi Luganda be bantu abasindikira famire zaabwe ebintu bya $5,000 ne babajjako omusolo gwa $1,000 kyovola abantu abali mu diaspora bakoowu nnyo singa bannansi kuba balaba eri ne we batuuka mu biti omusolo gwe babajjako tegugasa nsi yaabwe bagukolera mu bugubi bagubajjako mu bungi naye nga basobola okuinvestinga mu nsi yaabwe naye olw'okuba tulinawo ka famire akagyefunza balemesebwa kyovola be batusupporting otuwa ku airtime otuwa ku data mu mbeera bwetyo kati nagenda ne neesanga my Bible egamba koze obubi gwe mukole bulungi kale nesanga nga nfunye omukazi nanjagala nembera ne tukwatagana ate na supporting ebigendererwa byange n'ebirowoozo byange so omukyala tumwebaza abakyala mu kaseera weekati bitera okyukamu olusi batukakkanya kuba bo banafu tuti bagiba minafu naye wabanga ye yasigala mugumu ayise mu bizibu n'akolako vidiyo n'avoolebwa n'akola ki n'avumibwa naye kanyabo ne kasigala nga kayimiridde abalala ne bakalimbalimba ne bakajjako ssente mbubbaawo tumutaasa kino anti nze sirina simolo siyogere awe wali obuzibu ku busibe kwega oba musibe kanyabo ne kadduka oluusi ne katunda bye tulina bye tukozeewo bingi ebyonoonese ne bambi ne kasigala nga kaleki kali strong era mbadde nsuubira nga nsaba Katonda aba omukazi asembyeyo mu bulamu bwange yesaala wabula omusibe okusanga mukazi wo nga waali solid tekiba kyangu oba tolina kyakiweetaaga batutte bakazi b'abantu tekiba kyangu ate onoonya ky'oyinza osasula omukazi akwagadde bw'atyo ne kibula nga tekiriiwo wabula ng'olina kumuddiza ki mukwano kwagala kwaba deservinga Christine nkwagala nnyo mukwano webale kumbeererawo ebijja byonna tujja kubiyita mu just tuli ku nkomerero si ntandikwa tandikwa twagimala eno tuli ku nkomerero lyessuubi lyokka lyemmuwa ewatali kigendererwa nti mu bino by'olimu oyagala woofiisi
mpozo gambi oyagala kwa achivinga chicho oyagala okulabako mu ngalo zo okulwana konna sofa ku waka wemba sobola funa bwenkanya ku musango gwa common nuisance nsaasira omwana wange oba ggwe olifuna obwenkanya ku musango gwa madda nga toli mwana wa gundi ekegedde ebimu tuyina kubitandika kati okubirwanyisa bye tulaba ebitagenda bulungi bazadde baffe lwaki tuli mu mbeera eno ey'abamu nga si bamativu balinda babalwanirire kati omuntu eyagenda mu nsiko emyaka 5 akulwanire nga weetuddeko lwaki gwe osuubira omutambuliza ku ntolizo okitegeera kakati nange njagala mbeere kwabo abateetuddeeko kiruma nnyo omwana okumunyumiza nti neiba oyo kale agaggawadde mulaba twasoma naye mwana n'akubuuza naye agaggawadde gg'oliwa okitegeedde bino byonna ebituuseeko taata lwaki wasirika amazima batulaze naddala Kyagulanyi atulaze nti omulembe guno oba toyina famire oba towasoma nga nze Saamu oba toyina status ki osobola okwogera okitegeedde tuli mu mulembe nga mu butuufu oyimusa eddoboozi lyo liwulikika nga wonnoonyezaako buli ku makyolabayo omwana nti wuyo bamuggyeyiganga kasabudde woowe ku intaneti ate ekyo nakyogera dda n'ekikolera vidiyo nga basingisiza oli omwana emyaka 6 ne ŋŋamba omulamuzi asinzira entebe ne mugaa guno omwaka nga tegunnaggwako ogenda receiving abaana abatali omu kubanga mu nsi endala gye ntambulidde omwana wenzija nebuga nti olinga akabina basooka ne batafaayo lwaki nkuvumya akabina ne beebuuza nvudde ku ki kyekimuviiriddeko omuvuma akabina n'amulonderayo akabina kitege awo baleeterawo ow'emitwe ne bakebera okyegedde lwe bakizuula nti nedda abadde n'obulumi basooka kusolovinga buli bulumi kati we wabanga abaana abasabula bateekebwamu ssente bandisose kukwata abo ababateekamu ssente kuba bajja ziteeka ne muwuwo okyegedde naye tokwata ono gwe bakoze eki basooka kujjawo kiri abavubuka bakuba lawundi kiiki ababba obusimu ku street tebabubba nti baagala zimba kalina banoonya kyakulya solution si kubamalira mu makomera abadde abba essimu omusibye n'omubbi w'emmundu bagenda sharinga birowoozo ki ddala nga twagala Uganda empya twagala Uganda yo ffenna gye twenyumirizaamu okitegedde nkulaba bulungi otutteyo omuntu aba kireereesi ayido omusudde mu kkomera lwa bbula lya mirimu ali mu kkomera asula mu kigaali mawande yabba obuwumbi n'omuleeta n'omuwa woodi B1 ng'omwana ekyenkya buli ku makya kiki omusigamu oyo omwana ne waaba asomyeko tagenda kwenyumiriza mu bubbi amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.